Onakulugulu twakuleetedde empaka z'ekikopo ky'amawanga ga Afrika omwaka 1962 Uganda ziyasooka ddala okwetabamu. Oluvannyuma lwa Uganda okwetaba mu mpaka zino eza 1962 yaddamu okwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Afrika omulundi gwayo ogwokubiri nga ku luno yeetaba mu mpaka za 1968 nga wayise ebbanga lya myaka 6. Empaka za 1968 zalangirirwa era nga Uganda yakola butabwera okulaba nga yeetaba mu mpaka ez'akamalirizo ng'ez'okusunsulamu zalangirirwa mu Maachi wa 1967. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga 1967 Uganda yeesooga ensiike era nga yasooka okukyaza Kenya mu kibuga Kampala era bwetyo n'ekikuba goolo 2-1. Ate bwe baddingana mu kibuga Nairobi bagwa amaliri ga goolo 3-3. Bwetyo Uganda n'eyitawo okwatagana ne Arab Republic eyali emaze okuba Libya goolo 3-2. Bano baakwatagana ku lawundi ey'okubiri okulonda waani yeesooga ez'akamalirizo n'ekuba United Arab Republic goolo 1 ku bwereere, wabula tebaasobola kuddingana olw'ensonga nti United Arab Republic yeekandagana eva mu mpaka era bwetyo Uganda n'eyitawo okwesooga empaka z'ekikopo kya Afrika omulundi gwayo gwokubiri. Empaka za 1968 zaategekebwa mu bibuga bibiri okwali Addis Ababa ekya Ethiopia mu kisaawe kya Haile Selassie Stadium ekyali kituuza abantu 3,000 n'ekibuga ekirala ekya Asmara ekya Ghana mu kisaawe kya CCR Stadium ekyali kituuza abantu 2,000. Ttiimu zaateebwa mu bibinja bibiri okwali ekibinja A ne B. Ekibinja A mwalimu amawanga nga Ethiopia abategesi, Ivory Coast, Algeria ne Uganda. Mu kibinja B mwalimu Ghana, Congo Kinshasa, Senegal ne Congo Brazzaville. Empaka zaagibwako akawunga ennaku z'omwezi 12 January 1968 bye baasooka mu nsiike nga batuuka ne Uganda mu kibuga Addis Ababa mu kisaawe kya Haile Selassie Stadium ng'abantu 2,200 be baaliwo abajulizi ku mupiira guno ogwalamula munnansi wa Misiri Kandil. Gwagenda okuggwa nga Uganda ekubiddwa bannyinimu aba Ethiopia goolo 2-1 ng'eya Uganda emu bw'eti yateebwa omusambi Pouma. Uganda yayita n'awangula emipiira gwonna yadda mu nsiike nga ennaku z'omwezi 14 January 1968 nga ku mulundi guno yatuuka na Algeria omupiira gwe yeetaaga okuwangula obuwanguzi wabula ate n'efuntula goolo 4 ku bwereere. Empiira egyasembayo mu kibinja gyasambibwa ng'ennaku z'omwezi 16 January 1968 nga Uganda yasembayo Ivory Coast mu kibinja mu kibuga Addis Ababa era ng'omupiira guno gwalamulwa munnansi wa Ghana Lemptey nga gwalawa abantu abawerera ddala 1.5 mu kisaawe kya Haile Selassie Stadium mu kibuga Addis Ababa. Eggeyangano lyagenda okuggwa nga Ivory Coast ekubye goolo 2-1 ng'eya Uganda emu bw'eti yateebwa omusambi Denis Obuwa taata wa David Obuwa. Uganda bw'etyo yawanduka mu mpaka zino nga tewangulira emipiira gwonna era bw'etyo yakwebera mu kibinja. Yateebwa goolo 8 n'eteebwa 2 zokka n'ebeera n'ebbanja lya goolo 6. Ttiimu ya Uganda eyitaba mu mpaka zino eza 1968 yali etendekebwa omutendesi Robert Kiberu era nga yaliko abakwasi ba goolo okwali Joseph Masajjage, George Bukenya, James Lukwago ne Ibrahim Dafara. Abazibizi kwaliko David Oti, Ben Ezaga, Stephen Balaza, Captain Perry Okech, John Dibia, Paul Ouma ne Swale Waswa. Abateebi kwaliko Denis Obuwa, Peter Oki, Ben Mukasa ne Francis Kulabigwo. Olunaku olw'enkya lindira ate empaka ez'omulundi ogwokusatu eza 1974 Uganda ziyitabamu omulundi gwayo ogwokusatu. Brian Katende mu byamizannyo, KTV amalindirire.